gyali. Opeto. Yes. Eyo keke ngena kumala ku basi. And city boy, it depends who orders the buyer guy. Oyagala keke nga munene bwati, ayasinga munene, usiwule kutupa ne bakola order. Kubano musaza yaffe bazijja every Saturday. Nzoboda mandi kentu so mu supermarket y'Opeto. Ngenda kufuna keke gyenjagala nnene. Oza kufuna no problem. Oyagala keke wameka. Oba ya mitwalo ng'etaano. Etaliyo. Afadhali mitwalo ngamba 13. Usiwule kufuna keke nga mulungi bwati. N'omusala buli muntu ne balya ne bakoowa ne bawako neiba ne bakoowa buli yamu ne bateeka ku kaveera ne batwala home. Ne bazoogerako musaza zakola birthday party musaza zakabi. Wala okaze ku birthday gwe. Nze simanyi lunaku yange ze bazaala. Era tebamanyi bamene yazamwaya edono. Tombanyi bambi. Kubanga zisooka zika mama yange kazaala Sematalo. Kati bazaala Sematalo, mama yange kazaala Lusuku. Kati no evidence. Oba Lusuku bazizaalayo mwakasi, I don't know. Naye sirabika. Abantu emonyola kutuufu zigamba banga I have nga 200 years oba, I don't know. I am not sure. Opeto. Ebintu bizibu nnyo. Patebo wadde. Ebate yakosa nkya. What is it so serious? Omanyi fulasi yaba namasaka style. Banamasaka. Ebate ya Monday. Nikati daba obudde simingira kuno. No, you can leave your money. You can order, no problem. Opeto ngakutya. Esimu wange abatalina layini ate nga bavuga. Oba yange yejira. Opeto. Nkutya? Ate zityazi. Esimu wa mulungi abazibi wakuno tebanamulaba. Kati Opeto ebyakeke binemye olowooza ngene sala amagezi amala. Sebo siri bweti ofisa njagala zibere n'empisi. Bweba ng'ezize wano nga bayagala keesi. Tosobola butatwala keesi. Eri omunene bw'abanga aganya, at least you can take this one. Anti siri bweti nze ndi mukandayo. Ozagala kuvaano nga teziguze. Opeto. Muwotegeza ndi muganda onja kudda. Ati siri bweti, mister. Siri bweti kati bwe sibanga kugula keke ezo zikuleese. Wasiri mpaye mutwalo. Keke tumuleke. Kati ze fatunade ati. Opeto nawe gye wamala. Ati siri bweti musaza. Ebapera oyina kubeera musaza yamuvunaanyizibwa ne zimanya muganda yo zirumirwa muzeeyi. Kati wasiri twala kono. Oyo gwe motola ku birthday ya mukazi ya mugalo. Ati kati ono tajja kubeera bw'onaafuna keke mulala. Wasi ono ziwa abaana eziri waawo. Mister, soko zizeeta. Tebazivaamu. Kati nawe mpa kusede Opeto. Ate sene mwali. Ati osobola kumutwala naye n'omuziza ekiro ssaawa 10. Akwata. Okay.